Ebbanga eriise mwalabako mu music industry mwalimu olutalo wakati w'abasatu mwali Bebe Cool, Bobby Wine ne Dr. Jose Chameleone. And now omukyala Suzan Makula okuva we bamuwaddemu katuuti twafunye ebizibu ku internet. Tetubibala muwendo anti olunaku olumu olwa Women's Day yalinnyako katuuti ne bamuwaamu essaawa eziwera. Abantu bangi baalabiramu ennaku mu bo eyasinga okubeera nga agabana ku bibonerezo by'olunaku olwo ye mukyala Mutesasira, wabula naye avuddeyo n'amwanukula mu mbeera ey'okuvoola, mu mbeera ey'okutyoboola, akosaako ne mu mbeera ey'okujereegereza. Kye bankoledde Suzan Makula nze saagala kigamba nti bakikoledde nze, wabula ddiza munne mwebyo bye yamugambye. Bye ngenda okubeera nga nkutuusaako ebivudde side endala. Juzi navaayo ne mbeera nga nkutegeeza eby'omukyala Suzan Makula butya bwe yayogera ku mukyala Mutesasira. Bampita Viki nsinzidde butereevu ku mukutu Viki Exclusive. Yonna gyogenze maaso n'okubeera nga otuusaako engalo n'okutulabira akyamaanyi nnyo nnyini ddala ky'okola. Bw'eri nkola yange video nkusabye gimpereka like gwe mukwano gwange so nga naawe atannatweyungako mu butongole ngusabye subscribing. Wamaze subscribing akwata mukade kajja mu kigambo personalize okantire mu kigambo all wensinziranga gama turn on that notification bell ojja kufuna buli kimu ekigenda maaso mu ggwanga Uganda. So nga Hajati Kalodo mulombi waddwa kumu abalina ebizibu eby'enjawulo era ng'ennamba SMB 067 mu contacting ko tukoze nayo okumala akabanga kyekiraga obwesigwa bwe emirimu gye, so ajja kubeera nga ate akulambulira ekyo ekiganye. Skin Mama Beauty World basangibwa na Mirembe Road opposite link bus. Abano bakola ku nsusu, ndwadde za nsusu, ayagala okweruka kusigala mu kala ya black eyo bwa brown, naye ayagala okweruka ennyo otuuke kusalya kyonna kyoyagala okubeera. Anendwadde z'ensusu nsundo mbalabe n'ebisigadde enamba kweziryawo ziri ne ku WhatsApp. So nga Extreme Sparkly abano bakola ku nsonga bbiri, kisenge na buliri, bakyala bokka. Gwewe n'omukyala ayagala okubeera nga afuna solution ku ebyo ebibiri, beekwate basangibwa Conrad Plaza mu kibuga. Nkoze ne Joro still ku kamera. Kakati omukyala Suzan Makula yavaayo juzi n'awalampamuko ku mweramannyo. Era nga omweramannyo gwe yawalampa ye mukyala munne newankubadde ye yeetwala ng'omusajja amanyiddwa nga Mutesasira. Mutesasira ono navaayo juzi ne nkutegeeza ebimu ku ebyo bimukwatako era nga ne nkugamba nti essaawa z'olwaleero ye musiyazi era ali proud okubeera omusiyazi. Now Suzan Makula bwe yali ku kituuti yamugamba yamuvuma obusiru yes nakivaayo ne nkibategeezera ne mumuwa mu ddoboozi lye. Yamuvuma musiru naye yagamba mukwano gw'enfanfeewe amunywanyiwe, wabula Mutesasira yavuddeyo nabeera nga akuba mu speech ya Suzan Makula oba ebigambo bya Suzan Makula yabikubyemu ebituli ng'agamba nti kituufu yatwalanga music we ku sort era n'amuwa omukyala Suzan Makula. By then era nabanyonyodde mu video yemabega ne mbagamba nti Suzan Makula yali akola ku sort, wabula mu kukola ku sort ebbanga eryo we baalabaganira n'omusumba era ne mbabuulira okusinziira ku bigambo bya musumba butya bwe yafuna Suzan Makula n'enjibanyonnyola nga Suzan mukozi ewa pastor Bujingo, mu bufunze Suzan yafumbirwa bosi we, bamala ne bakola ki ne baagalana. So boss kati mnati kaobeera mukyala wa boss oba boss eri abakozi abasigadde, so Suzan boss bonna ba boss. Ekyo nkikutereezezaamu Joero gwe nkutadde nzize ku bano kakati Mutesasira agamba kituufu yatwalanga music we wa Suzan amumuplayingire ku mpewo za sort era omukyala Suzan yakikolanga naye tebanyumyanga nti ba mukwano business ye yali ebasisinkanyiza. N'agamba yo kubanga okulya ebisiyaga kibi, yes nanga onsimba omukono gwange ekyebisiyaga kibi, naye n'awalampiramu munne ng'agamba nti Suzan naye okutegula muka munne ng'akyalina ku mulimo kyekibi ekisinga ekikye kye yavumye. More loud and clear. Aolisi wagambira ichuli alone.
akapointe mugitegedde bulungi. Suzan okusinziira ku Juli Mutesasira agamba Suzan ekibi kye yakola ng'ali ku mulimo ne yeevulunga ba wa munne kyekibi ekisinga ye kye yavumye Juli Mutesasira ekyokubeera omusiyazi. Naye nze ng'omuntu awo ndabwa okutegula obuteguzi omuntu opposite sex nga ntegudde butaguzi bwe mpeyingamuko minzaani egwa wa Suzan naye ate gwe okudda ku munno ddala munno. Anyway, Suzan Makula yamuvumye obusiru ne gwe bavumye obusiru Juli Mutesasira n'amulangira okubba muka munne era n'alaga nti muze mubi nnyo ogw'obubbi. Olinayo gw'omanyi nga tuggyeko Suzan okusinziira ku bigambo byono nga yabba muka munne Jewero gwatali mufumba wabye girlfriend. Jewero njogera na bino olwaleero ng'olina akutudde ku nniya nawe mpozi ng'olina gw'otegudde leero luno. Mama kale wamajori timu byonoonese mutadde. I think nkutegeezeza bulungi ebivudde mu kampu ya Juli Mutesasira byebyo sigenda kusukkako awo.